olw'okusaba kw'abangi nsazeewo entertainment and sports report 2025 okubanga ngikuleetera mu maloboozi nze Opolya Matiya nkeberaako ku mikutu gyonna ate Opolya live tubeere nga tutambula. Nja kwebaza buli omu kyonna kyakoze mu kuba nti ayambako endongo koteka ebyemizannyo okubanga bikula mu kitundu eky'Obusoga 2025. Zino ze zimu ku nsonga ezibadde enkulu ze tuyinza okubanga tusimbirako ddala essira. Nja kutandikira ku bivvulu. Njagala kwebaza omuyimbi Tough Soldier bw'ati abadde n'ebivvulu bibiri ate nga byonna bikoze bulungi. Mwezi ogwokutaano twamulaba wali mu bitundu eby'Ennamulesa, then mu November yali mu bitundu eby'Ebugembe, wonna n'amaliza ng'akoledde ddala bulungi. Mukama n'amukwatirako n'afunamu n'emmotoka. Y'omu ku bayimbi abasinze okufulumya ennyimba ennyingi wadde tezaabadde nnungi zonna naye wakkiri zaamukuumidde mu bantu omwaka 2025. Newankubadde nti ye yafunamu n'ate tulabye abalala bangi abategese ebivvulu ebyabadde bitalina mulamwa. Bw'otuuka mitundu nga Bugembe ojja kwesanga nti kumpi buli week mubaddengamu ekivvulu ekijja kibeeramu ng'abamu nno ku bayimbi ababitegeka ekyewuunyisa nti mu katalogo tebawezaamu wadde ennyimba 5. Nja kudda ku media houses. Nja kwebaza nnyo radios nga Apex FM, Baba FM, Bridge FM, City FM n'endala mu mulimu gwe bakoze ogw'okuba nti batambuza endongo wano mu Busoga. Tukimanyi nti population oba abantu abasinga obungi e Busoga wano basangibwa mu byalo. Kitegeeza nti radios zikyakola omulimu gwa ttendo mu kubanga zibatuusaako obubaka era ebitundu nga 95 ku buli 100 amawulire ebyemizannyo kwoteeka ennyimba babijja ku ma radios. Lwakuba nti era radios zezimu zino zirina engeri gye zikosezaamu kubamu ku bayimbi. Twesanze nti zitabadde nnyo ebitundu ebiwulirako ddala mu Busoga ne wesanga nti zibadde nga zitambula n'omugeto gw'abayimbi ekizze kikosa abamu ku bo okuba nti ebitundu bino gye bazze nga bayimbiramu ama radios ku bwereere oba kasimbi akatono babadde tebakyasobola kufunayo mirimu era n'abategesi b'ebivvulu bangi omulimu bagudduseemu olw'ensonga nti eyo gye baali badde nga bategeka ebivvulu okuba nti basoloza kasimbi ate wesanga nti radios zibadde nga ziyitayo oluusi abantu ne baba nga abalaba abayimbi bano nga tebataddemu wadde n'ennusu 10. Nja kudda ku nsonga ya associations. 2024 gwali mwaka ogwaleeta WhatsApp groups wano mu Busoga ez'enjawulo mu mannya ga associations ezitali zimu. Zino nno zajja n'ekigendererwa ekyali ekitimba ekyokugatta ku ndongo n'ate oba olyawo abaziri emabega baalina ebigendererwa byabwe ebitayamba. Tujjukira nti entalo zaatandika okumerukawo enjawukana mu bayimbi ne zeeyongera ebigambo ebisiga obukyayi obusosoze enge effubitizi n'obutayagaliza ne byeyongirira ddala mu Busoga. Bwe weetegereza ennyo ebimu ku byava mu njawukana ezo n'entalo ezaatandikibwawo associations zino tubirabye nnyo mu mwaka ogwa 2025. Woneegendereza ojja kwesanga nti abayimbi bangi abaali bamalidde obudde mu associations zino 2025 tebabaddeewo na ndongo. Nja kudda ku nsonga y'ebyobufuzi. Eno yemu ku nsonga mu kaseera kano ezikwatidde ddala akati mu ggwanga Uganda olw'ensonga nti 15 January tuli baakufuna mukulembeze mupya agenda okwongerayo eggwanga lino. Kaakati nno wano mu Busoga twesanze nti kibadde n'engeri gye kiyambyeko oba okukosa abamu ku bayimbi. Nja kuwa ekyokulabirako nti omuyimbi Menton Ras yagenda n'akolawo oluyimba olwali luwana NRM. Munnange nno terwaleka abawagizi be kyekimu bangi bakyankalana ennyimba ze baazisangula abandi ne bamusuubiza n'okumukuba emigoba nte singa agezaako okubanga asala ewaabwe. Wabula ate abayimbi nga Astre Inspector ekyokuyimba ku laale ya NUP eyali emayuge kwoteeka eyiganga byamuwanikira ddala waggulu era twagenda okumalako omwaka nga y'omu ku abo aboogerwako mu bitundu ebyo. Tulinayo abayimbi abamu nga bakoze ennyimba eza campaigns Afande Kadabada, Ankahoy, Yazo, Menton Ras, EZD n'abalala bangi tubalaba batambula ku campaigns ez'enjawulo okuba nti beefunira kukigulira magala eddiba. Tujja kudda ku TikTok. Emu ku ezo social media platforms mu kaseera kano ezikutta akati zireese abayimbi bangi nga Siza Music, Planet Omutume, Acidic Vocals n'abalala. Naye ate TikTok neba n'engeri gyekosezaamu abamu nga balowooza nti kwe bajja okuyita okufuuka basita. W'otunuulira 2025 ng'oggyeko omuyimbi Janda teri n'omu abaddeyo na sound etrendize ku TikTok kuno. Kino nno ne kyongera okutujjukiza nti amarediyo oba oli awo gakyetaagisiza ddala okusinga ku mukutu guno gwa TikTok.
Katwogere ku zimu ku nnyimba ezizze zifuna rotations oba ezizze zizannyibwa ennyo ku radios ezitali zimu. Janda y'omu ku abo abasingidde ddala okuba n'ennyimba ez'amaanyi, abaddemu ne kyedindu eziraatukobayo ze zimu ku ezo ezisingidde ddala okuba nga zitambula. Tough Soldier abadde n'ennyimba nnyingi newankubadde temubaddeemu luyimba lwa njawulo. Van Taylor abaddemu ne Kintabuli, Issa Soldier n'Embukutu, Shanandi n'Embasobola. Ono nno tumuyozaayoza olw'okuba nti yamaliriza senior ey'omukaaga. Tina Baby abaddemu ne Tida Akulumya kwoteeka omusayija lwe baakola ne Sasha Powers. Uncle Hoy n'akayimba ak'abantu bakambwe, Ndimuba aka Dinoma, Egaland aka Astre Inspector, Baby Naawu aka Land Soldier, Kalyonso aka Kezmon Switch, Tulikumuleebya aka Menton Russ, omwana wa Kintu aka Sharp King, Asiwuka aka Slender UG. Ze zimu ku nnyimba ze tuwogerako ezisinza okutambula 2025. Tudde ku awards. Nja kuyozaayoza aba Source of the Nile Entertainment Awards olw'okutegeka awards zino omulundi ogwokusatu ezaaliyo mu mwezi ogwa May. Kyannaku nti nategeezebwako nti awe baakoma. Omuyimbi Lat Watts yafuna nomination mu High People Music Awards, naye ate teyafuna kuyambibwako kwabo ba stakeholders mu kitundu, era twagenda okumaliriza nga award tagiwangudde. Nja kwebaza omukulu King Fire olw'okugezaako okuba nti awanika omukyalo ono. Chikompola Music and Sports Awards 2025 tuzisuubira mu mwezi ogwokuna omwaka guno. Nja kuddako mu byemizannyo. Nja kuyozaayoza ttiimu ya Iganga United olw'okufuna promotion nejja mu FUFA Big League. Kaakati nno ke kaseera ak'okuba nti mulwana nammwe mujje mu liigi y'ababinywera. Ekyokukola kyangu nnyo, mulekere kuwangula mipiira gya waka gyokka, mwetaaga n'okufuna ku results nga mwe mukyadde. Bull FC the Eastern Giants bakwata kifo kyali kya kusatu season ewedde, ne season eno tebitandise bulungi, era we batyo bagenda okumalizanga n'omutendesi Abe Bogere kikomeko bamukutte ku nkoona. Ono nno yasikizibwa Alex Isabire Musongola eyakomyewo ku ttiimu omulundi ogwokusatu. Busoga United kyannaku nnyo nti mu myaka ebiri egiyise ezze esalwako nga bwekkirira wansi. Wenjogerera bino ng'eri mu liigi ya kusatu. Wali mu masaza ga Busoga, Kigulu bwetyo yeetikka empaka ez'omwaka guno, era bwe batyo ne bange empaka bakazitwala emirundi esatu ez'enjawulo. We weetegereza ly'essaza erikyasinze okukolera ddala obulungi wano mu Busoga. Nja kuyozaayoza omusambi w'omupiira Nicholas Mwere ne Joel Mutakubwa, bonna nno babadde ku ttiimu ya Bull FC. Tiimu y'eggwanga The Cranes we baali mu kikopo ekya CHAN ekyateekebwateekebwa East Africa be basambi bokka abaava mu Busoga okuba nti bawanika bendera. Mu muzannyo gwa rugby newankubadde nti ttiimu ya Hippos ebaddemu n'entali ez'omunda baasobola okutuuka ku finals eza Premier League, we bato ne bakubibwa Black Pirates. Yo Walukuba Barbarians y'emu ku ezo ttiimu ezatulaze nti zizzegawanye we baavuganyiza wali mu kikopo ekya Uganda Cup n'okukyetikka ne bakyetikka. Nayo Rapids ttiimu ey'abakyala ekyalagira ddala nti mu muzannyo guno ate beerisa nkuuli. Ku nkomero y'omwaka twabaddemu n'ekitabangawo okw'omu Busoga omuzannyo ogw'emmotoka ne pikipiki oguyitibwa Ani Asinga Grassroot Motorbike and Rally Event ogwabadde mu bitundu by'e Nakalama ogwateekeddwateekeddwa Tango Sport Uganda. Era njagala okwebaza omukulu Mutaka Joseph CEO olw'enteekateeka ennungi bw'etyo. Tukyatunuulira 2026 bwagenda okuba ng'atambula. Nkwagaliza omwaka omulungi ogujjudde essanyu, okulaakulana n'okwagalana. Nze Opolyamatia, CEO OMS Talent Promotions and Management.